wano nze sigenda kufa kati wendi nkugambye empuuga ekibiina kya mpuuga bwe kinaleeta omubaka omu mu parliament jangu kufaamu nkuwesa eddume y'ente kino nkikugamba ekisooka balina obuzibu deficit ya branding basigaze emyezi 6 myezi na 6 tegiwera kungu kino nkikugamba tolabanga abantu ku mikolo gyo n'osuubira mbu oli w'amaanyi naddala abavubuka nga wagabudde ennyama n'omuceere nga waliwo n'abayimbi Alien Skin, Gravity Omutuju ne Lilian Puzzle. Aha. Baba baze kubalaba, baba baze kuwulira ndongo. Baze kubinuka masejje. Yes. Tebakulimba omuntu gwotya. Kati kankubuzeemu ekibuuzo. Lwaki munnabyabufuzi yenna bw'abaana omukolo alanga abayimbi? Asobola okusikiriza abantu okujja. Kubanga abantu najina emikolo gy'endaale mu Buganda for 7 byendaba ebyo. Byonna kyekimu ne batimba abayimbi. Abantu baba tebaze kuwuliriza mmwe. Baba balinze bayimbi. Boka. Waliwo omugwe manyi yapangisa abayimbi 21. 21 artists. Kostegeera. Kiringanga nze nkyasobola kukola mbaga n'empita abo abayimbi. Kumbaga yotoyita ko bayimbi. Bwe nabamba ise bajja kubeeranga 2 3 baaki. Bano bendabira wano bwerere Kampala Road bano. Bano abayimbi ane ku nnyimbe ne ku baptism z'abaana. Abalabira bwerere. Nze gachuma ne mpangisa abayimbi 5 10 nga bayimba ki. Baaki. Sireta wakiri kwaya zino Catholic Church ina kwaya ennungi ne ziyimba. Bya bamanyi nga bangi wano mu Ngani. Zeka million. Bano balidi ba puzzle. Bobby Wine. Ba Bebe Cool. Ba Gravity. Waliwo omukyala yalina wano bamuyitaani omukyala omunyarwanda oyo yani Laika amita Laika kyengera kya Allah Allahu akbar yomu kubayimbi kati abali luyimba kiri wakuba alina akayimba okakuba akayita batya yewe Masaka Believer oba ye kuba muzaala wa Masaka simanyi bamuzaala mu Western Uganda eyo waliwo Shira gwe yali insisting ati ajje mukuwanjula kwa abamalayika nga no waliwo gwe yanga I think yo Eva baatiko bacha Eve ono mita Laika ate Eve yani Avo peace aha ayimba luyimba kyolyo simanyi bulira buulizi nenga Laika bwoli muwulira mwami Gashumba kati kankubulira abayimbi bonna Uganda bali loko Tetwina muyimbi ali international one mbulira enyimba ze Uganda abazikuba Kenya waliwo no mwana no musoga waliwo akayimba kakalike kakubbe Nigeria wonna kayimba ki bamuyita ono musoga yani muvubuka Samura gwamanya abayimbi the mere fact nawe olwana naye mutwe waliwo omuyimbi ali awo muvubuka musoga alina afu waliwo akayimba akatandika afu waliwo kakubbe Nigeria kukyatiza kungu manyi ogendako mu bifo ebikyakalirwamu bane kwanjwa n'embaga ennyimba bakubaza aba Nigeria na mapiano njagala ombulye muyimbi nti ennyimba ze bazikuba Nigeria bazikuba Lagos bazikuba Cape Town bazikuba Johannesburg bazikuba London bazikuba Paris bazikuba California ngaba Nigeria kati all over the world amapiano taking over bano abayimbi bamwe bali loko ate mwe mubatya kuba nti muba manyi bali loko abayimbi be Uganda bali loko ne bajja kuletera omuliro mwami Gashumba bankole ki kati kankubulire tumekese machupo letendeku tubuse bisole tenkulukuku lili paza ali loko Kenza ali loko no because Kenza amanyo kuba kenyimbe ebweru eyo ate Kenza ino omukisa wano muyimbi asinga okuyimba omita kamiliyoni omuyimbi omulala ayimba kati yono ono mwana King Saha is good he's good but ne ali loko you appreciate King Saha yes locally and you like his music yes he's good locally tafuluma nyimba za baziko mache kibuye kyengera na tete zimbulire Nairobi gye bazikubira mbulire Cape Town nti bazikuba mwe mubatya tulwanya n'abajenero olete ba sergeant mpira ndowooza tumeze bajenero ebigona n'ennyota ne zivaako leta bano ba sergeant you get it they are good locally ngatuline nako kubanga tulina ba international music mumbulire tuli wano ekisoka abayimbi bamwe bagende London bayimbira East London muba na Uganda
bogenda East London nosanga omuntu yekutte mu kiwato mubuze wasuzo otya aba muganda nga yava Mityana njagala ondageyo nti bakube Arena Stadium bajijuza ngaba Nigeria bano bani ani ono muyimbi ono wasasulwa kadeka dola ine liwamu bana binachi bana boy you get it bana Uganda baba ne bagende Boston bayimbira mu buholo we Boston bayimbira Kalerwe ye Boston agenda London I think gwa mwenda yabada inagenda mwezi guwedde kati yagenda aba ekivulu bakyongeddeyo noganti yotali international ngayimbira mu bachi bazungu Kyagulanyi celebrity status agifunyirwa politics nagenda ku red carpet sezo zonna lwaki ate Kyagulanyi yali loko nnyo munyimba yali loko nnyo King Saha ku music export ya musinga Chameleone Bebe Cool asinga ani ono Bobby Wine ku music export politically abakuba bonna mu politics he's the only political celebrity we have in Uganda. Bobby Wine. Political celebrity. That's a new term. Political celebrity. Yes. Katwafunyo n'ekigambo ekipya ekyaba fake master. Tubaita ba cable master. Cable master. Cable master. Cable ngotegeza. Simanyi gwe kinonye. Cable wa wire. Gwe kinonye. Cable teba wire. Gwe kinonye. Okitegera no. Abayimbi bawano. Ayo maze amanyi gampedde mbadde ndowooza naffe tulina tutuse mu music nendoza okuva radio bwe yafa radio be bali bagezezaako radio ne wizo anti bakugamba ba at least enyimba ngo ekikere endaba gye kirabamu ensi yanjawulo nnyo n'empungu kati toyoyongera nyirime mwanyi zo ozitunde oberemu n'akasente ogule ennyama waka ogule ku muceere mukyala wo mugulire gomesi kino kibagamba obwa kansala mujja bufuna ku levels ezimu n'ababaka mu bafune naye entebe eri is impossible tekiribeera omuntu okugamba tikyagulanyi ajja kuba akalwa wangule mu 7 kyamutu bana kugati osolo kissing enjuba tekiriyo bulire bigambo bino mwani gasho mbiwulira teekako nja kusofuna headset says okay, just a minute. I'm putting this bigambo bino ndegolo kubulire bulungi. Mutambuzino obubaka obwa protest report. Kanonye, Kalonde, Kakume, Kabanje, bagezako kapa. Babale nyuma. Mutambuzino obubaka obwa protest report. Kanonye, Kalonde, Kakume, Kabanje, singa bagezako kapa. Kakati kungu kati nze Gashumba nkabanjani nkakume amajene polisi zezikuma akalulu kakume kakole ki Kalonde Kakume Kabanje singa ngambye kasazeemu Kyagulanyi naligambye oli musajja kayuze Kyagulanyi alwana kimu kuba nti yasinza ababaka afune billioni 4 n'ekitundu ezibadde zimuweebwa buli mwaka musajja mugagga nnyo Kyagulanyi so tulina mu 7 kulayira kololo n'okutwononya abatwononya biseera kyalibaddewo nti kakati Museveni yamaze okuyitamu actually let me even be more hard Museveni kati ali mu kaluka 2031 again amaaso gatansedde okulengera 2031 wano yasuseewo omuntu yalina mu myaka gy'enkaaga dreaming nti alifuuka president n'afuuka president 1986 what stops him okulooza 2031 okitegeera tebakulimba gw'omwana omutampuliriza keera ku makya ekirala kino kankibagambe temuddamu ne musiriwala ne mukola kye mwakola mu 2021 mutiikinga mulonde bantu londa muntu mulonde muntu ekyemu abantu bamuno mu Kampala bwe mukola ensobi ne mutalonda baana bammwe mummwe abazaaliddwa wano muli kyejjusa besimba ewaabwe gye babazaala
omuntu yakkakirizibwa ayina libati okwesimba buli wantu wonna abeera president kubanga abeera president waki waggwanga kati nze yazaalibwa ekyabazaala sina ddembe kujja viira kwesimbawo oyinayo amaka bwembanga alina bwoba ogayinayo ekyo kirala kati ne bano booyogerako balina amaka galiwa oba bamaanyi nnyo lwaki tebeesimba waabwe nuupu mu central wano weeri lwaki Lubongo yatodde wammwe ebunyolo oba mwankole simple why Kampala eri already crowded kati mukwano gwange mwagala nnyo engineer bali mwezo mukwano gwange kukwatiddwako ennaku constituency eyo yagenze tekisoboka ndayira nga ntya Mungu Lukwaga agenda kuwangula bali mwezo n'ensi yeewuunye Lukwaga agenda gaya bali mwezo n'ensi yeewuunye bali mwezo ye mukwano gwange yalisigadde Kawempe nakawa East tuli wano Lord Mayor Salongo Lukwago agenda kugaya bali mwezo akalulu akagenda okujja ku 2022 abantu bagenda mu butumbavu bulimbu ambuleera abantu babuuse abantu bategedde mwera abalonzi tunuulira muntu face y'omuntu sibino simanya ambuleera okitegeera tunuulira face y'omuntu si kibiina mwajidde obalo Mayor musajja wange buyise myaganya jengalo bali mwezo tasobola kuwangula bwa Lord Mayor Lukwago akomawo so yalisigadde mu nakawa East na yali mistake bambi bamutomeza bali mwezo bukwano gwange is a good guy mwagala nnyo he's a friend ne bagenda mugaya Lukwago agenda mugaya ekyankikubulire Mpuuga tagenda kuleta mubaka namundu gashumba walabye namungi w'omuntu we Masaka babaze kulya mmere na bidongo mumukyalimbwe eby'abantu bantu babaze kulaba alien skin kulaba gravity omutujju ani ono mukwano gwange we Masaka yani ono liri puzzle nemmere gwereeta omukyere nemmere olabe tolabe bantu gwokyalimbwe ebyo eby'abantu abadde bazze kulya mmere na bidongo bidongo ababuuse bwe bati kati fe bagashumba wotutiya noyita omuntu nga tewali kidongo ne bajja kiwadde emmere wabadde emmere gwereeta liri puzzle gravity omutujju ani omulala alien skin nono mukyalo ono akasiramu kana akakyala kanyimbira ennyimba zenjagala ennyo stab wanatolo nga bantu bajja nga bazina so babadde baze kubinuka masejjere kino kubanga nalabye bawuba bendera bweba ani akugamba nempuuga onkubira ku simu ku advising Mpuuga ogamba otya nti olonsinze ekibi DFO girabawa babako ba parliament nga bameka ekoma 2026 tejja kuleeta mubaka n'omu nja kuzaana tejja nsawo tule mu kamera eno lindako kubanga kunguulira kati eyina abaana babaka already angaani eyina Mpuuga eyina Bwanika Mpuuga oba musajja addeyo mu nnyendo ajeeyo akalulu kibiriyo nnyendo mukungu kungu ekibiina ekyo bwe kireetayo omubaka n'omu jangu mufaamu okwesa eddume y'ente bane nkyogeredde kumpewo njagala producer kakwate nja kuwasa eddume yaki ebitaano byabakola bubi Mpuuga yalwawo okwejjako ekintu ky'ebitaano so Mpuuga tadda mu parliament singa abazeeyo mu nnyendo tasobola ate Bwanika tadda ate naye mukwano gwange oyo ate mulwadde muyi oyo muyinnya ate Bwanika oyo mukwano gwange nga gye nkomeza ate ono Entebbe municipality Kakembo naye mwakirimu ampuliriza kanzi abo President Museveni bawe balonda omu commission ono mulonde mu kino nkikuga nze mbeera ku ground so tebagenda kodda mwe mubeera Kampala muli ngova Buddu ogibwako hadith wekitekwa ku nsonga z'e Buddu ng'ogibwako ezankole tozinzigyako n'ez'obusiraamu ensonga z'Abanyarwanda ne Buddu nyina empewo ground tebalina bantu baliwa kungu tebakulimba ngambu abayimbi bazze n'emmere ez'embwa abantu bakwagala tebiriyo ate n'ababaka ba NUP bangi tebagenda kudda abantu bagenda kulonda muntu mulonda muntu bino byambuleera bye mwatiikinga luli bannageze obujjega bwali wano last time Kyagulanyi abantu bamutegedde Kyagulanyi manyi oli kuno owuliriza Kyagulanyi njala ombuulireyo kyogenda okukola mu 2026 ekyakola mu 2026 General Muhoozi Kainerugaba 2021 yali Commander Land Forces siba kiri kati ani adumira amaje General Muhoozi
muzanyire mu birala byonna mukolo bwakadingo biki. You know, Museveni is a civilized purported dictator. Atekawo ko opposition. Waliwo mukwano gwange yagenda naleta bwino credible information ku NUP. Omanyi NUP Kiwani. Kiwani. One of the opposition political parties. Delegates conference yatuddewa. Yatula ku leadership institute yabwe kamoja. Ani yaliyo munda. Eyaddipi twagiraba. Batukkiriza abamawulire. Eyaddipi twagiraba yalimu emivuyo. NRM twagirabye solo candidate. NRM. Sorry. Eya NUP yabadde Sabo delegates conference. Esabo lino eryenzikiza. Okimanyi bakyakolera mu constitution ya Kibalama. Mu abaana abato mwenna bampuliriza. Kola omulimu gwonna oberemu n'akasente. Teweetaba mu kumenya mateeka. Mbadde neerabidde. Omuntu ayina biliyoni singa ogambye nti kotundeko ente bina ze miliyoni nga 8 osobola okugula square mile mu area muno. Nomandizimwe ekome mukome omuze ogw'okwenjera n'ente. Mutandike ennunda y'abana Kenya ng'olina w'olundira nga watono naye ng'ente ziri productive. Na kino kankikugambe. Kino nkibagamba. Sikisabirira. Era nkisazaamu emirundi 10. Omutawaana ne gugwa wano. Yoweri Museveni n'afiira mu nnyonyi. Kyensazaamu emirundi 10. Okiwulira nkiwandula nako nti putu emirundi 10. N'afiira mu nnyonyi. Teri mulaalo agenda kusala kaluma n'enteze. Kino nkibagamba. Muveeyo nga bukyali. Muveeyo nga bukyali eyo. Simanya kyoli. Nze ne bompaayo ettaka ery'obwereere. Sisobola. Nsobola okugula ploti eggulu mu kibuga. Ne mbunundireyo? No. Yesu agenda kudda ku nsi. Myaka 4 GNRM. Myaka 62 mukyayenjeera n'ente. Mubeere n'ebifo ebimanyiddwa. Lwe nasooka okumitinga President Museveni 2013 1-on-1 essaawa zalinga 4 yaŋŋamba ekintu kyetandikirako from day wano nga yakavubuka kwe kumalamu abalaalo okwenjera naki n'ente. Mubeere n'abantu wemulundira nti we wano mumpulira ndowooza. Okitegeera naye nga amataka gonna baagagula mu butuufu as politicians odongoto n'abalala bali mu kuincitinga ki bantu. Thank you. Loza mufunye ekyokuyiga 072 songa sagala jongere wano mwana wa mawulire alajja nabambi oragambye wano ye Denmark official kwendi big up Mr. Kungwan Gashumba tuning in live from Kabaling International Lindako ekirala namwe baganda bafa bava Northern Region bwe muba mugamba nti abalalo bava engulu namwe muve mu Buganda simple mwe baganda bafa bava engulu aba inciting abantu babulijjo abalizinga ettaka genuinely ne balitunda genuinely oba mugamba nti abalalo bava engulu namwe muve mu Buganda mudde wammwe naffe tudevira Maria buli omwadde gye yakola ki gyava gyazaalibwa. Thank you Gashumba for the light you touch to Ugandans. I wish they pick the truth from you. Hello Sabo mudda seconds 10 kuita mukamangira kuita sabyonna ndiga muteri wange ate bwensero okwagala mwami Frank Gashumba se butata okwagala nnyo nga ndashira nti mwagala nnyo nzamba sada wa big talent pato so mukama wange na wangu dakaluka batuuka tekukabya enyale mu bulungi nnyo bampadde lwakusobozi muteri wange kyenyiza nze okwogera ke wadde obudde bugenzi nembadde kwogera ku ligambo Muhammad Nsereko lyayogedde era nagijagala nnyo wewe nnyo nga Muhammad Nsereko agamba ng'akyali mu Kampala tasubira kiwaliwo mbaka agenda okujjako eki amunyenye so omuzeeyi wange nkwagaliza birungi naye nga nkonya njagala kusinkagana febo pato ono Alan T.Y. Jeruzira Akungu, thanks for the show. Thank Gashumba for appreciating us Banyankole for loving each other and attending our ceremonies. Thank you Agri Chinoni Ngoma. Hello. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wabona omupuku nabo omukulu Frank Kasumba taata mpulamusiza naye muganda wange nze njagala kwogera ku nsonga y'abavubuka naddala fe abavubuka nti mukulu kada mukungu ne bannayuganda ne mukulu Frank Kasumba nti abavubuka tumanyiwa we tugwa twebereremu mu mbeera owaye oyina emyaka emeka
Gwokyali kasiso suka 25 oba musajja mukulu Hello, my name is Frank Jambo. Hello, Kongo and Gachuba. Thanks for the educative program. I'm just back. You Omudwaro Masindi. Truly, most people have turned the TikTok into a playground of non-educative matters. We are listening in here in Masindi, wherever in your neighbor in our side. Some of us in the send by you. Send by you more seconds to me. Several seconds to me. Nebaza mwami Franka Gasumbe ensonga yagira mereko nnyo sigadde ziramike nakasongola. Nsonga ki? Sebo. Ensonga y'abasajja abakyoli abo abaganda bamwe abali ababayo bagobayo. Tekikanga 10 zimala. Okay, tugenda koma bado nagamba. Sebo tukyalina dakika 10 soma amasimu. Akugambye wano. Frank talk about the circulating violence. Okay. Okay, there's already video you get a call, no? Idiot. Radio 4, hello? Sabo! That's what? Tumalize mu migasho. Kakati kino nkiddamu. Mubanna abengulu. Bwe muba mugamba nti abalalo bavengulu, nammwe muve mu Buganda. Simple. Buli omwadde gy'ava nze nva Villa Maria. Okutambulira mu Uganda yonna abala tibalina ddembe. Njagala muleeteyo omulaalo omu nti yabba ettaka ly'omuntu. Simple. Kati waliwo akakodyo ke babazannye. Bumusooke mufulumeyo tukola assessment bakulimba. Ate no bataddeyo akalala. Tokkirizibwa kwekisitingira walala. Tokkirizibwa kwekisitingira walala. Inciting abantu. Article 29 ya Constitution ya Uganda. Gashumba nyina right ogane ngule take Karamojja. Kati nkusesa kintunga mojiraba. Abakiga bagitekinze over. Ntungamo. Bakiga banji. Kati ngabo olaba obaji waliyo area kije bangambi abateso batekinze over. You get it? Chikulu kindi. Wiring Sera, wiring Baya.